wako. 5*3# or use the MTN Momo app. You don't need cash. MTN Momo Pay is safe and free. Eno ye Salam TV. Ekutusi wako. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulunja Trabaku Salam TV program. Chikudani the evening drive. Buliro wakuna. Sawa 10 mpaka sawa 12 mbanzi guso wanamanya Ibrahim Bagalalo Ibrahmatic okubanga nzija nkunyumiza ku mboze ezo zendabye nawe mboze ezo zolabye wano wenyini ngate nkugamba MTN ekugamba funa voice bundles oberenga weyagala oberenga okubira abantu obona ku nusu 10 weruti 12374 weruti oberenga okwawuliziganya n'abantu obolidde owuliziganya lwacho abantu bafuuka ensonga okuba nti bakuchawa kuba tobawuliza ngate MTN ekutereddewo bei rahisi bando bei rahisi obenenga okubira abantu bo babuzeeko munyumya muko obabulire bitambula bitya kusaidio nabo kusaidia yabwe bitambula bitya muli mutyeyo mwe bali nnyo mwekumide ku Salam TV tuba tuguse mazi guse kuba tuyingiddewo akadde keka kasana keko sike kanje nnyo ate sike katono nnyo jamu yote eri simanyi lwaki tujja tegera ensonga lwaki jamu taliyo obudde buli awo webuto kati wali nnyo kyamaanyi embeera buli omu ali ku mulimu gwa kwasaganya abagenda okukola kate sawa zino batandika okweteekateeka bagende bakole ate n'abakedde edda abateekateeka okuba nti baddayo wakaba bakuliseeyo edda batugambanga twayinanga meya omugenzi Alhaji Nasa Tegese Bagala yatugamba bwobodde wakaddayo n'akaveera ka black mu Kampala n'akaveera kafuuka oguveera abamu baddayo nako abalala tebaddayo nako naye gwe oba osobodde okuddayo nako webaze Mukama Katonda te gwe oba tosobodde n'enkya lunaku okitegeera butegeezi yes osobola tugolera ku mikutu gyaffe gyonna ejja Salam TV ogwa Facebook kwetuli ogwa X kwetuli osobola okubanga otufollowinga bwomala otufollowinga no likinga no repostinga ogwa Instagram kwetuli nnyo n'emikutu emirala ate naawe wa Afro Mobile tetukwerabira ate gwoba okikubye bulungi kubanga ate embeera yonna oba ogiraba butereevu ku buli kimu okitegeera ate n'obanga otuwa feedback nti abannaye fe abantu beno muludde okujja otulabako mwalize ne mutulabako n'ogamba nti kino ogamba nti kale mugamba mutya bannakampala bannayuganda eggwanga Uganda temwali nnyo kyamaanyi buli kimu kitambulanga we twakibala webutu embeera bweto bweri wabaza Mukama Katonda nti alhamdulillah tuba tuliwo tuba tukyali balamu gwe bitambulidde obulungi ng'olunaku okuva bwakedde mu kibuga paka kati oyina ekiri mu nsawo webaze Mukama Katonda gwe yakeddeyo nga paka kati toyina kyoyinamu mu nsawo owekyenkya kubanja owakyaya akubanja owekyemisana akubanja onwewano olweggulo owakacyayi obunye bwakubanja bonna bakubanja owoza nefunayo kasitoma omubwati ngena bambi soti nze ne kati bonna bakubanja era bwofunayo kasitoma omukyala owekyenkya oba ogenda musootinga kati owekyemisana n'owolweggulo ate bannakampala mulya abantu abakolera mu kibuga Kampala muyina obulamu bwammwe bwe mutambulira mu kuba wakatuuka booti tonana kugulawo dduuka wadde okusiimula olubalaza n'osooka otumya ekyenkya akatogo k'ebyenda n'ekikopo ky'obuugi n'obikuba oba okyali awo omuntu atambula dde n'obiki oteekateeka n'oyita ow'ebinyeebwa n'olya n'egirasi y'obutunda ekyemisana kiba kiyingira n'otumya ekyemisana nakyo n'okirya oba okyali awo dde ekyemisana omaze okirya onoolaba ow'ebikajjo n'olya oba oli awo ofunyewo bakasitoma n'odda omukuba emboozi bannaye gundi wamulabye gundi yakoze kino
noddamu n'ofunawo kyoli oba ofunawo bogoyo oba menvu fene kwegamba olunaku ogenda okumalako ng'ebintu by'olidde ogenda okuddamu okutuuka ewaka nga bagenda okufumbira ekyeggulo bakuwa ekyeggulo ng'obagamba bannaye nedda naye nga lwaki mukola ebintu ebyo lwaki njagala okutegeeza Salam TV olutimbe gaggadde erina kyekuteekedde nga bw'omanyi nti Salam ffe tuteekateeka ebintu eby'amaanyi tukuletedde kye tuyise Salam Quran Stars empaka z'okuba nti ogenda bba osoma Qurani eza Africa yonna nga wenziwe nkugamba nti ekintu kino tukiteekateeka ekintu kino tukireese kaakati nno ate twakituusizza bw'oba ogoberera emikutu gyaffe ojja kulaba kaposita ako kwekali nnyo era mwezi gw'Okitoba tugenda bba tukutuusaako buli kimu okitegeera kati gwe ayagala okwetabamu ng'oyagala bba mu kontanyi nga you want to be a contestant nabasuubiza nibagana nina baleetera ennamba y'essimu mwali mutandise tekijja soboka Africa yonna ensi zonna eza Africa tugenda beera nazo wano mu ggwanga Uganda mwezi ogw'Okitoba mu mpaka z'okusoma Quran kati gwe munnauganda olina chansi gwali eyo ng'omanyi Quran ogyekakasa olina chansi okubanga weetaba mu mpaka zino naawe ali eyo yandibadde ayagala otwegattako mu nteekateeka eno n'ogamba bannaaye nange njagala mbeereko mu bitabo ebyo eby'abantu abo abaakola eby'amagero nga tutegese empaka z'okusoma Quran ezo Africa yonna ensi 54 ennamba y'essimu yiino ennamba y'essimu kweri gwe kyoba okola ennamba y'essimu eyo gy'ogenda gikubako oba ogenda weerezaako message gwe kyoba okola goberera platform zaffe zonna oba ogoberere Salam TV ennamba kweri bagiwandiise okitegera ennamba kweri bagiwandiise minati ntono nnyo okubira muntu n'oweetabamu n'obanga okola ki n'obanga weeyagala bweyagaze okitegera njagala okubuuzako gwe wenna ogamba otya bitambula bitya kaswe bitambula bulungi nnema efuuse nnema efuuse nnema ebagamba mujja va mu ntobazi mugala temujja va mu ntobazi kati ani mutuufu ani mukyamu banaye munnayuganda twagala leero tumanye munnayuganda yalikoze atya okulaba nga yeewala okuba nti tayonoona butonde bwansi fano ku next media tukugamba taasa obutonde bwo kyova laba enkuba bwetonya amazzi galegama mu nnyumba yammwe olwansonga emyala mwasuulamu kasasiro ne munawe ne mugamba nti bannawe musana gwaka emiti mwagitema okitegeera ababeera kumpi n'ensozi Mountain Elgon wa ebuduuda okubumbulukuka kw'ettaka buli kimu kiva kuffe ettaka eryo terisobola bumbulukuka ne libatuukako nga waliwo emitendera gy'emiti gigenda gikola ki ginywa amazzi ago naye emiti tugitema ate bwe tutema tetusimba bagamba tema emiti 2 simba emiti 5 kati munnayuganda twaba ku Salam TV twagala twebuuze tukuumye tutya obutonde bw'ensi tulabye ensi ezimu nga zikaaba omusana nga batusena kukozesa tekinologi okulaba nti ebbugumu libeera ttono likendeera bakoze tekinologi tulabye bannaffe abagenda okukola emikolo emitukuvu ejja hijja batuukayo ng'ebbugumu lingi liyisiza ne mu degrees eza bulijjo kumpi 40+. Kati nga bakoze tekinologi balina bifaanyi ebinene ebiwujja abamu bakutte buno obuntu buno obusprayinga amazzi bagenda bafuuyira ebbugumu abantu nga libatta abantu ne bafa okitegeera naye kati eyo ensi yakulaakulana dda ebbugumu ne liba lingi bo basobola okwetetenkanyiza ku tekinologi gwe balina bakolayo n'ekire ky'enkuba ekijingirire ekigattegatte mbwe enkuba etonye era Mungu n'abayamba ne kituukirira wadde si be batuukiridde abasembayo kati bwe kituuka ku ffe Abafirika tekinologi waffe ayambuka bwambusi tannatuuka nnyawo we tuli nangaffe aboonoona obutonde bw'ensi
abamba banyina okwala nti bannaye Uganda the Pearl of Africa leero bwetonya enkyagwaka biki ne tuddamu ebyo ebibozibozi ebyo tubeerako nga tuzanya ludo n'omweso ku stage za border mu Stenseni. Lwaki bakuwa akaveera toddamu kukkiriza kuweera kintu kyonna kyoguze mu kaveera. Era waba kuwa akaveera mugambe nti nedda bampe ekipapula kubanga ekipapula kyosobola okikola ki okukijjawo kisaasanya naye akaveera kasobola okubeera mu ttaka emyaka gye kaagala. Olaba ettaka eryali ejjumu terikyali jjimu. Kaguriini ako watono nnyo woyita ennaku zonna olaba ku kaguriini kapasikala emiti gyonna bagitemye. Emiti gituyambako okussa. Jjukira tubeera mu kibuga ebikakka bingi bifactory bingi olina okuba ng'osimbye emiti n'ofunako akawoowo akalinnakyo n'akawewaako ne tuva ku buno ne tuva ku mpewo ya SC simanye eya fani n'ofuna ku mpewo erinnakyo n'ossa kuba obeera ne ebikakka eby'emmotoka ebya piki ebyaki byonna so katukuumye tutya obutonde bw'ensi gwe Munnayuganda Travel ku Salam TV kukiggulira n'olunaku olwaleero ogenda boyita ku mikutu gyaffe otubuulire nema naye ekola etya okuluŋŋamya abantu ekitongole kitwala eby'obutonde mukoze mutya nammwe okulambika abantu bano nti bannaye wano olutobazi Swamps tewakyali entobazi zonna abantu baziyiyeemu ettaka bazimbyeko amayumba n'ebikere kati gwe osobola omalako wiiki nga towulidde ekikere bwe kikaaba amayuni gye tugalumira n'omuceere yonna mu bisenyisenyi bagenze bateekayo ettaka kati baluŋŋamizza batya abantu balaga nti wano ate naffe abantu lekeraawo emputtu bakugambe wano waliwo olutobazi tozimbawo toyiwaawo ttaka gwe n'owalaza empaka n'oyiwawo ettaka enkyawe bajja okumenya ate n'okaaba naye ng'ate bakuwooninga kwe katwogerezeganyiza tutya okuuma obutonde bw'ensi ffenna tulabye obutonde bw'ensi kye bukola ennyanja Nalubaale okugamba nti essaawa zino ebyennyanja bibale bubazi abavubi bakaabaga tetukyalina byennyanja abantu abalyanga ku zisemutundu abantu abalyanga ku mpuuta tebakyaziraba twonoonye obutonde bw'ensi enkuba etonnyamu katono bweti n'olaba mukoka yenna ne mutta so nga ate kyandibadde kirungi ne mubanga mukolaki so awo wenyewe tugenda oyitira gwe Munnayuganda Travel ku Salam TV otubuulire naffe abakulembeze baffe mukozeewo ki kye mukoze ebintu bino ne tubyogera leero luli okitegeera so awo wenyini we tujja oyitira otubuulire tukoze tutya okulaba nga obutonde bw'ensi buno tubutereeza n'ekirala n'olunaku olwaleero njagala twogere ku neeyisa abantu be tubanja bannaaye amabanja abantu be tubanja guno omulanga nange baŋŋambye nti yibbula tuguleete lwaki abantu be tubanja temwagala sasula waliwo ampeereza ka message aŋŋambye ye na kaerinnya liriwa wuuno wano Kironde ate gwe Kironde nkumanyi Kironde Baron bwe nkumanyi bulungi nnyo mpeereza ka WhatsApp message n'oŋŋamba koli ku Salam TV kigudawani amabanja abantu temwagala kusasula tutandike egamba nti buli g'obanja twogere amannya ne gyaviiridde nti gundi yibbula owe gundi nkubanja ebbanja bannaaye amabanja abantu tetwagala sasula landiroodi wo nakkaaba ow'edduuka nakkaaba mukwano gwo nakkaaba ani nakkaaba kiki kyo amabanja gafuusa amabanja temwagala sasula abantu baba saavisi zaabwe temwagala sasula mwebuzaabuza olina akukimira amazzi n'otamusasula akufumbira emmere tomusasula akuyambako ewaka house helper tomusasula gwani gw'osasula kyokka nga naawe olina b'obanja batakusasula obeera mukambwe
Nenyagala okutumirako abantu wano wammanga nga buli lweggulo mugenda mu Stenseni ku kyalo kyammwe ne mutandika okuba matatu, mutandika ozannya omweso ne ludo. Ate bu Stenseni okubeera kumpi ne boda, wabeerawo boda, jaketi zaabwe baziteeka ku miti. Jaketi baziteeka ku miti ne balyoka banyumya emboozi we bava eno we badde eno, we banyumya okoono we banyumya kooli, we bagatta kooli. Njagala tumirako abantu b'Ebushenyi, abantu beeyo yonna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwabadde mukayisya nyojjo, mwebale nnyo kubanga mwaniriza abakulembeze bammwe ababafuga. Okitegeera ebitundu birina abantu. Uganda tekoma, Uganda nene. Abantu ab'ennimi ez'enjawulo, kodeeyo, bana abeidinda Mukobaki, abe Fort Pocho, Bojo, abe Hoima City, Mafuta. Noza abe Hoima bannayi okugulayo ettaka kati okugula obuguzayo ettaka booti baleka baliseera oluseera. Naye nga abe Hoima mugamba mutya ab'Ekikuube eyo yonna Mafuta mugamba butaka Barore, Bushenyi, Mbarara, Ntungamu, Ntoroko noyongerayo yonna tubategeezeyo yonna tutuukayo obutuusi gobeera ng'ogoberera Salam TV obeere nga weeyagala. Njagala ombuulire gwe Munnayuganda olwaleero ebbanja lwaki abantu temwagala sasula oba lwaki abantu tebaagala sasula. Kyekiviiriddeko kuba nti abantu tebaagala kusasula, abantu balimba, abantu bakola kiki ekiviiriddeko ebintu ng'ebyo bwebityo kuba nti embeera eyo etuukawo. Okubeera nga muli awo muba mu mbeera mukyali awo mukola kino naye nga abantu tebasasula. Njagala okutumirako bambi bannakazadde b'eggwanga abafuukula nti mukola buli kalimu. Nasanze omukyala we Kaleerwe amannya ge ye Prose, mukyala Prose wangambye gwe mukyala Prose bambi ng'avuga boda gaali. Kyebayo nasosolaba nti bulijjo babyogera bwogezi naye waliyo abakyala abakola emirimu gy'abasajja n'abasajja abakola emirimu gy'abakazi wadde be batalabika. Naye njagala otumirako abakola oluguudo lw'Okubiri e Mulago. Mwebale nnyo mwebalire ddala, tusiima jjaamu ali awo. Era oba ogamba nti ogenda mu bitundu ogenda yita Bwayiise oyite Mulago Kubiri oyambuke awantu awo waali enkulunga awo bali mu kkolawo awo Kubiri e Mulago. Ne wano enkulunga endala wano era waliwo eyo wansi n'eyo waggulu zonna bali mu zikola. So baataleddewo ebipande ne babagamba bannaaye tusaba tusonyiwa ekkubo lino tulikozese bulungi ffenna kuba tuli mu ddikola. Naye era ababooda nalabye ababooda mu abasinga okkyankalanya muyita gye bazimbye tomanye nakumanya oba wabisi oba wakaze bataddewo bibaawo gwe kasoobo ng'obukugamba nti booda esobola oyitano n'osukka wano. Naye bambi tugoberere amateeka g'abo abaami abakola amakubo tubagoberere. Nenyawo otumirako bannaffe abali ebweru w'eggwanga naye nga mwe mutulaba butereevu ku Afro Mobile mwebale nnyo mwebalire ddala. Abantu abali ebweru w'eggwanga kiri kiti eyo mutubuuzeeko, twagala tuwuliziganyeko nammwe mutubuulire ki ekiri eyo. Naffe bwe mwaleka eno ewaka kitokota tugezaako kusika muguwu eno neeno. Wali obaddekawo ng'olina omuntu wali bweru naye nga baaba akubira n'akunyumiza ng'olina omunyumiza okuva ku E paka ku Z, ng'olina omuwa olugambo anti munnaaye kino twakoze kino kyabadde bwe kiti, kiri kyakoze bwe kiti, kiri ne kikola bwe kiti, kiri ne kigatta ku gundi. Omuntu webweru nga yakubidde essimba oba otandise okwogera ku ssaawa 9 manya ofuna akatebe otuule okkalire ng'essimu eriko omuliro kuba muba mugenda kwogera kuva ssaawa 9 paka ssaawa nga 12. Olina omunyumiza akana n'akeetaano. Ate waabanga akwesiga ng'akuwa kasente ke bannaaye abantu abatuwa ssente zaabwe tubeere beerufu. Owulira emboozi z'owulira n'ogamba bannaaye kiki ekituuse ku ggwanga. Nti Kadaama bambi yali akola akasente ke ng'akaweereza eno bamuguliremu akataka bamuzimbiremu akayumba n'abaana be we banaabeera. Naye ng'abantu baweereza ssente bazirya buli. Olwo ne balyoka bamukubira ebifaananyi ne bagenda ku bikomera by'abantu abaazimba edda ne babikuba ebifaananyi ne babimuweereza ne bamugamba
kati wantutuuse wall plate yino kalaye twagalayo ez'amabaati kalaye twagalayo ezaki bannaye sente z'abantu abo temuzirya bajja kolima nze mbabuulira bajja kolima naye nga lwaki oba olya sente z'omuntu okusigaza ebbanja eryo okusigaza obulumi ku mutima asooka n'akunyumiza nti ze nzuuka 9 nenkola emirimu tawummula famire nnene nga zi famire y'abantu nga 10-15 yekka yaliwo yayamba eno oyoza bintu eno osiimula eno okola ki ekinene nnyo oba wakuwummulamu owummulamu ndoza essaawa ng'emu ekinene nnyo ate nga nayo tewera so bambi akasente kaabwe kiringa sente y'omuntu nga apoota asima septic tanka asaawa nzijja empya zasaawa sente z'abantu abo bannaye temuzirya sibagambye ate n'ez'abalala muzirye n'ezaffe temuzirya naye ate ez'abantu abo wammanga sente bambi baziyita mu bulumi bw'omuntu n'asima fuuti 10 ate n'akuwa sente z'omubeko kintu ky'omukolera gwe n'ozezibika n'ozirya omuntu asaawa olujja luva kuno paka nakuli gadeni Nambeya ey'amandera nga woogiraba wano okusite oiro wano okutuliraana nga walima wasaawa bambi n'abako ekintu kyayagala n'omuyisaawo ate muyisaawo yayayayayayaya omuntu yerimidde obumere bwe bumuwogo bwe bulumonde matooke akusindisa ojja obumutundira eno katale kaleerwe wamugamba bbeeyi ndala otunze bbeeyi ndala kale tetuganye naye era ffenna embeera y'emu watokubako kinene nnyo mukoze eddiiru mugabana kiwato gwe n'oyagala otwale ekinene nga tetolina effort gy'otaddemu eri awo kyokka ataddemu effort afuna kitono lwaki kiri bwe kityo bannayuganda mw'abatulaba ddala ddala mu abantu b'e Nateete Wakaliga mugamba mutya abantu b'e Mutundwe mwebale nnyo mwebalire ddala abantu b'e Lubaga Kasubi Lungujja mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga muli ku Salam TV mbalaba mubaako nga ssebo mubeerako ako ne mugamba nti bino ebintu byaffe tukwasaganyiza wamu omanyi munno ye munno munno ye munno kyonna ekiri aba munno oba ngeri ki oba ngeri ki abanga aba munno abakyaliwo bwoya okitegeera nenjagala otumirako abakyala mwenna nga muli omutandisa okweraliikirira anti mubadde ne remote okumala ebbanga ng'abaami bamwe babavaako obuzannyo mulaba essaawa y'emipiira egguse yessaawa remote muziwe yessaawa remote muziweeyo mwatandisa dde okweraliikirira naye ng'olwo lwonna lwaki wakitogula kaddata kaka MTN no streaming alive omupiira n'ogulabira ku simu yo wakati MTN ebyo byasazeewo bigonza ne muyombera TV nossa omumwa n'ogussa mu nnyindo olw'okuba onyiiza ennyo naye nga lwaki embeera eyo okitegeera waliwo naŋŋambye nti nakagwa mebo webale nnyo webalire ddala nti abantu b'abanja singa baba bamusasudde guno omwaka asobola ogumalako ng'azimbye kalina nakagwa mebo bonna b'obanja guno omwaka we guba guweddeko osobola okuba nga obazimbyemu kalina naye baba ate gwe ng'owola nnyo kikikyo nenjagala otumirako abakulembeze baffe ku mitendera gyonna nga mutandisa okutegeka emipiira mwebala ebitone ebyo okubanga mulaba ebitone weebiri naye temukoma okuba nti olwokuba mugenda kwesimbawo mutegeke ngayo emipiira okubaka okwepena ebintu ebyo luddo dduulu tetuganye biyama naye lwaki mutegeka mu kaseera nga mugenda kwesimbawo lwe mutegeka n'owulira gundi kaapu ibura kaapu bamateke kaapu gundi kaapu naye nga lwaki oba okikola
wadde kuba kutumbula bitone fenna ebitone tubyagala kuba biko tulya bw'oba tolina kitone tojja kulya oba tolina kyofunamu naye kati emipiira gifuuse emipiira tournament zifuuse tournament aye ndowooza omwaka ogujja we tunaatuukira wakati twalabye abantu batandise okujjumbira emikolo embaga kwanjula kuwoowa kuhingira kwabyannyimbe kusoma dduwa shukuru abantu kati babeerako era wano wenjagala okutegereza gwe alaba Salam TV tugendagenda tuwumulemu katono bwe tukomawo njagala ombulireyo abakulembeze b'omanya abatandise okweyita tubbi gundi tubbi kansala tubbi MP tubbi chairman tubbi byonna naye nga byebyo n'ogenda bikola gwebeerako obwezi ku Salam TV katugende tuwumuleko tukomewo otubuulire abakulembeze abo abatandise okweyita tubbi tova ku Salam TV. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Tasso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Amanya gange nze Namutebi Sharon nga nkolera wano wennyini Saka Kirombe oba Makindye. Empangula gye nawanguddemu ssente mbadde nga nkozesa mobile money nga nsindika school fees w'omwana ku ssomero. Okutegeera nti mpangudde nze mutima neegambye nti kambalinde bamale okujja ndyoke nzikirize nti mpangudde. Kyennyinza okubagamba nti si byabafere weewaawo abafere gye bali naye ennamba eri emu yokka era bw'eba ekukubidde omanya eyo si yabafere. Mpulira bulungi nnyo era ndi musanyufu nnyo. Naye MTN mobile money mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire. Together we're unstoppable. Be steady, be better. Amanya agange bampita muwonge Vivian Moyo gwa ggwanga. Njagala okutegeeza abantu abali eyo abafere ennaku zino bafuusa abafere bayitirivu, abantu bakeera ku makya naye omulimu gwasinga okukola gwa kufera. Waliyo abantu eyo bagenda bakubira abantu amasimu nti alo omukulu njagala. Nzijukira n'omunayo n'omugamba gundi nkujjukidde. Mubeere steady bakozesa nnyo amanya gali common. Ronald Enre agamanya golabika nti abaana wasoma navo. So mu ngeri eyo tukubiriza abantu mwenna beera steady, be better, tulabe engeri gye tuyinza okukuuma ssente zaffe. PUBA in partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, Stanbic Bank and NBS. Three tickets to Nairobi, please. Sorry, but the Nairobi line is the third at the extreme. What? I've been waiting for 3 hours. Bid farewell to travel booking frustration. Start your trip today. Book your spot and travel not only to Jinja, Mbale, Mbarara, Gulu, but also across the entire East Africa. Get the Best Stop app today on Google Play or App Store. Best Stop. Travel made easy.
Amanya gange nze Namtebi Sharon nga nkolera wano wennyini Saka Kirombe oba Makindye. Empangula gye nawanguddemu ssente mbadde nga nkozesa mobile money nga nsindika school fees w'omwana ku ssomero. Okutegeera nti mpangudde nze mutima neegambye nti kambalinde bamale okujja ndyoke nzikirize nti mpangudde. Kyenyinza okubagamba nti si byabafere weewaawo abafere gye bali naye ennamba eri emu yokka era bw'eba ekukubidde omanya eyo si yabafere. Mpulira bulungi nnyo 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 era ndi musanyufu nnyo. Naye MTN mobile money mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire. Together, we're unstoppable. Tata Jona, Landi Road era wona atukedde ya konkona. Hey. Tusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola. Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku $1.3 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku $12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station. Essimu 0798 oba 0774 3 23 5. Infotrust for the humble beginners. My friend, just enter. Everyone now has all access to Magic Prime. Kasim, give this man some biscuits. They are over. But you see these people here, they are on good class, like you. But now they can watch big shows like Sanyu, or they can watch Beloved and they cry. So my friend, from now on, it's more magic to the best shows on GoTV Plus. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwe muna Uganda traba ku Salam TV kulikayo nnyo mu bulango bwaffe kulikirirayo nnyo ddala. Program Chikuda in the Evening Drive amanya Ibrahim Bagalalo buli lwakuna saa 10 mpaka saa 12 mbeerawo wano nga njagala ombuulire gwali ya traba ku Salam TV mawulire kyagali eyo biche ebife eyo biche bitambula eyo biri bitye eyo bitambula bitya bigenda bito olunaku lukugendedde lutya nga ne banafa ba MTN momo abakugamba nti wo bakongo olunaku luganye funa naye gogamba nti gokubira omugaye baba luganye lumusimbe mu oluseke baluyita lumusimbe mu akukyeko ka MTN momo oberenga weyagala oberenga otambula bulungi ebintu berenga bitambula malidadi sana mugamba mutya betubanja mwe bannaye mutusasule nafa abatubanja batuli bubi kwega bibereri obako ne gobanja ngate naye aina gwabanja kugamba kalinga kajegere kyo kitegera kyo toera biranja galo kutegeeza gowe na yagala okwetaba mu mpaka zaffe eza Salam Quran Stars Salam Quran competitions mu mwezi ogw'okumi totagana genda ku mikutu gyaffe ka posta twakataddeyo okubekwe ye namba y'essimu eyo gye bakuteereddeko ogambe nti halonze gundi nasoma empaka okuva ku kyalo kumuluka ku district kati njagala kikirira Uganda tetujja kugana era tujja kuba tukwaniriza bwaniriza obaire otuuka n'abantu abenjawulo okitegeera ate tugenda kuba tukoma busomi kusomi Qur'an wabula tugenda kuba tukwatagana nkwatagana okwo owulira otanga okwataganye n'omuntu owe Kenya omuntu owe Tanzania owe Rwanda ate njagala okutegeeza ate tugenda batuleeta tukutwagala tulabe obumanyifu bwo ku kitabo ekitukuvu ekya Qur'ani obumanyi bwogirinako twagala tukakasa ebibuzo tugenda batubiri byebibuzo weebiri tugenda batukutuukako nti
leero tuli wano tutandikidde wano tubabuuze tulabe tuyige ebimu tuyinza okuba tubimanyi naye nga twerabira just tukolemu ka revision katonotono tugambe nti kati omubaka ki gwe basizaako ekitabo kya Qurani okitegeera ogambe nti omubaka gundi muntu buba simple tomanya nange kenyini nyinza okujja nenkubuuza nenkwatako mu nsawo eno bwenti nenkwatako mu ngalo nenkugamba webale nnyo webalire ddala okitegeera nenjagala otumirako abayizi abali mu masomero abali mu kusoma ba candidate classes P7 senior 4 senior 6 abali mu kubanga muli mu kukola mocks essaawa zino moko abakwajje sasa zino bangaye muli mukola intano temunatuusa kola external naye oba intano ne external biriwo ebisinga obuzibu enewe betujja biraba naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe abazadde abatuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe n'ofuba okulaba nti waakiri obaka katono kwoteekayoko eri mu ssomero emirimu gitambule noweerekereza bambi webali nnyo webalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala abazadde kati yesaawa naawe omuzadde aba yakuteekamu kati ate okitegeera biba birina okukomawo biba birina okudda nenjagala okutegeezako nti gwali eyo muvubuka ali eyo ng'oli wa swaga omanyi kati ebyavubuka biba bya swaga manyi waliwo ekituuka ng'eswaga lyo lirina okulinnyamukko katonotono nga lirina okulinnyamu katono so omuvubuka ali eyo bino njagala mbikutegeeze nti gwe kiri ekintu njagala obeere ng'okikuba okitegeera omuvubuka yenna ali eyo olina okubanga gwaliko nga tobonaabona mulembe gwa .com Ssaabasajja yakagamba muno mulembe gw'abavubuka kale guba gw'abavubuka lwaki tuba tetukola ki lwaki tuba tetugukozesa bwe tunagukozesa obulungi tujja kuba tweyagala bweyagazi kubanga embeera ogimanyi njagala okutegeeza gwali eyo ng'oli awo olunaku olukubye ekintu okifabba kudde n'ogamba naye bannaaye njagala kulya ku nkoko kola ekintu kimu genda mu Google Play Store oba mu App Store odownloadinge aka app ako ke bayite Star Express app. Akantu ako njagala nkakunyonnyola ako gwe omuvubuka gwe w'amasandali gwe wa .com ka app ako ka downloadinge mu Google Play Store oba mu App Store gwalina essimu yaseereza kasita food ako kuliko obwokulya kuliko enkoko kuliko biki kati kyoyagala gwe kyoba okola bw'omala ka downloadinga ng'ogenda ng'ogamba njagala ki oyagala ka pizza oyagala ka burger oyagala ka hot dog oyagala ki ebyo kivubuka obimanyi kuno ko tekubeerako nti njagala lumonde njagala katogo njagala muwogo njagala abalugu njagala ensujju kubeerako fast foods okitegeera fast foods zino ffenna babitegeera momugwa buchips obo simanya chips chicken biki ebyo byonna bomala bw'oba oteekamu promo code eyo oteekamu salaamu ne kasooka kakola gwe bw'oba oteekamu salaamu ngamba gwantunuulira gwali ekisasi bukoto ntinda najjeera kyali wajjala namugongo kasuubi ku munaku kawempe waayise kagoma kawanda matuga nasana gwe ngamba kati wala kugamba hawa ab'enasana nedda ssebo ab'enasana baakikuba oteeka promo code salaamu n'obanga okola transaction ezo transaction z'okola ebintu by'oba oguze baba bagenda kusalirako ebitundu 15 ku buli 100 50% discount okitegeera ng'otadde promo code salaamu kati ate tebakomaoko oba obeera wa free delivery oba obeera kasokoso oba obeera wa gwe kasooba ng'ekyo okikoze otte free delivery so njagala okugamba akantu kano keeyambise beera ng'okakozesa obeere nga weeyagala bino ebintu zambi bagamba muno omulembe gwa .com tokkiriza mulembe kuleka tokkirizanga mulembe kukola ki tokkiriza mulembe kuleka kuba omulembe we gunaakuleka onaddawa okitegeera onaddawa ekirala gwe wenna ali eyo ng'oyagala okuwulira nti oyagala kuwulira bubi kyoba okola bw'oba oyagala okuwulira obubi ng'abanaffe batugamba kola ekintu kimu soka osasule omukyala w'emmere nenjagala okutumirako ba gym instructors abakola gym abatuyambako okulaba nti engeri gye tutuula ennyo tusala ku masavu tutuyanamuko mwebale nnyo mwebalire ddala abatuyigiriza okubanga emibiri giri fiiti naye oba tolinamu kasente basawo batugaba oba tolinamu kasente osobola okutambula mu kilomita
buli lweggulo n'otambula mumanyi muyiddeyo ne muwoza naawe ebyo byotugamba ebyo byabagagga kuba era kituufu bagagga be batambula nayambala engatto ze n'atambula abamu ne baddukako ku makya muwoza ebyo byabagagga baana watuuse bwoba nnyabo gwali alaba Salam TV kigudde wani si byabagagga si byabasima abalinamu babikomera naawe ali ku muzigo namba 2 ngamba gwe osobola okuddukamu osobola otambulamu osobola obbuuka omuguwa bw'oba tosoboleza jimu osobola ogamba eza jimu sizisobola nsobola zino okitegeera n'obongo ekyo kyoba okola ekyo kyennyini n'otambulamuko n'obanga weeweezaako obimanyi naawe ebintu bibeera bya toka mzuri sana okitegeera abantu betubanja abantu amabanja tukoleze tutya ekirala gavumenti ekoze okulungamya abantu n'ekitongole kyayo ekyannema naffe ffennyini abantu okulaba nga obutonde bw'ensi tubukuuma kuba kati ekyawulero gwase ekyeyinza okutonya oluddako neekola etya tuba tukoze tutya gwatwaba ku Salam TV biba bigenze bitya oba okikoze otya oba owulidde otya biba bitambudde bitya ye oba obiwuliza otya nenjagala otumirako bannaye abantu abakolera mu katale k'ekaleerwe twagala mutuwe ku magezi ensenene mwazijjewa mu guno omwezi guno gwe tulimu ogw'omusanvu nawe nalabye ensenene musajja nga ayina ensenene bucket namba byo byembaga ka season zakyuka bw'obanga ensenene obadde ozirinze mu gwa 11 eri oswadde nno oswalidde ddala kubanga nze ninawe nzirabye enswa ze sitannalaba naye ensenene baziyisaamu oba nsenene oba mayanzi oba ki naye ng'ensenene mweziri ono atugambye kansala wennakifuma mwami Tebandeke mwami Tebandeke mumuveeku mwami Tebandeke kutumiddeko nnyo webale nnyo webalire ddala oyo ye naye ajja agambye ye agamba tubbi tannateegera wawaagwa watuufu naye ali mu tubbi batubbi pipa abo batwagala tubakyazeeko wano tugenda funa program ye tugenda okyazaako batubbi batubuulire bo wakibuli baba basembera batandika oyita tubbi batandika olabika abaana abo batusika eriyo kati abaliyo teri kintu kisinga kuluma ng'olaba gy'oli obadde comfortable ne waba wajja ng'ekintu ekyo kyoyagala waliwo omulala akyagala kati abali mu bifo ebyo bawulira tebali contented bagamba akasajja kanyeenya akasajja kaagala kunyeenya ebibiina by'owanakyewa bivuddeyo ebibiina by'obwegassi bivuddeyo ebibiina by'abantu abaliko obulemu bivuddeyo biri active sako ziringa sako mwe mwekolemu akabiina mbateereko mwe mukole eki abokyawelodingi ab'embaawo abakuba engatta eddagala abasiika capati bikomando mwenna mwekolemu awo kati wano ssente weetandika okuba ng'efukumuka wano abaana babeera ne ssente asobola okujja gye muli n'abagamba ki ekiganye mwegatte n'abateeramu kapito bemba nga mukola bya mikono kutunga n'abafunira ebyalaani bemba nga mukola sabbuuni liquid soap n'abafunira matiriyo kati wano naffe kati wano ke kaseera naffe tubatege wano ke kaseera tubatege tubakuba enseke baziwulire baluli n'olusikamu n'oluwuuta naye nga mugamba mutya embeera eri etya buli kimu kitambula bulungi gwe mmanja waliwo mmanja ne gwe mmanja kati ffenna twebanja okitegeera njagala okutumirako abapakasi mwenna abakola emirimu gyammwe mu bulambulukufu mwebale nnyo mwebalire ddala wano kukigiddwa nti tubatumiddeko tubagaliza birungi byereera abapakasi mwebale nnyo nenjagala okutumirako abantu bebawa ettaka ku liizi ate ne mwagala oddifuula eryammwe bakuwako liizi kulimirako mmwanyi ebbanga lyo lyaggwako ate oyagala gamba ettaka liryo ettaka lyafuuka ettaka e Uganda wano ettaka lyafuuka ettaka bamakanika
mwebali nnyo mwebalire ddala goshingi be ziringa woshingi be garage ziringa garage mwebali nnyo mwebalire ddala naye ovulo ezo za kala ki lwaki ovulo ebeera eya bbulu ekyusa kala netandika okujjamu olwa brown njogerako bwogezi wano ku Kigudde wani tuba twogerako bwogezi naawe oba otubuulira ebifo eyo waliwo yaŋambye ovulo z'abaana abo bamakanika ziri zitya zikola zitya konze nange kanzije mbabuuze ovulo zammwe ze mukoleramu eza oyiro muziri zitamu abaana bewakiseka mmwe abaana b'omunda ebaawo mugamba mutya ovulo ezo kitole kikala kyeyo ŋŋamba mmwe abatadeko Salam TV abakanika picha abakanika obugala abakanika boda abakanika injini z'amaato kiri kitya abavubi obutimba obwo buli butya baba obutimba bw'ensiri mwe mwagala buvubisa na kulundiramu nkoko simanya kubika kubirime envandirwa kyokka obutimba bw'ensiri ensiri zibalume mutandika okugamba ate ffe tebatufaako ffe baatulekawo ffe baakola biki mwogere ebigambo nga binene weebiti lwaki so gavumenti yatuwa obutimba bw'ensiri bannaye mu bujjeeyo omusujja gw'ensiri gwa bulabe nnyo gye tuli era obulamu bwaffe waliwo woyita n'olaba akatimba k'ensiri nga bakabisse ku mboga mu lujja bw'enkoko zireme kuzannyirawo oba oli nga yakwata enkoko ye yamaamira n'ebiika n'eyalula obwana kati nga teyagala kamunyezi bulye n'atufuna akatimba k'ensiri n'akalirira n'aziteeka munda abamu sigambye bonna abamu naye nga lwaki omusujja gw'ensiri we gunaakuluma onaanenyani gwe munauganda nenyawo tumirako abakozi ba KCCA bambi abakeerokeera okwera enguudo buli kumaca mwebale nnyo mwebalire ddala naye mugambe bakama bamwe babafunire ku buli fulekita obwo kubanga abantu abasinga baba balina bye bavudde bakooya abalala badduka ku mirimu so ne baba nga wabaawo obubenje bw'amaanyi mukola omulimu gw'amaanyi okulongoosa ekibuga Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo bannakampala bagenda ozuukuka ng'ekibuga kiyonjo ng'ekibuga kimasaamasa naye lwaki tebabafunira ku reflectors obwo kubanga munaaye buli reflector obwo bubayamba bano abaana abavuga zitulera tipa baani bo munaaye envuga yaabwe bwetyo nenyasaba polisi ya Uganda tuyambeko ku makubo agabaako jjamu omungi batusirikire kuba trafiki waffe ngaffe abantu kirabika tuba tetwesobola kwegumiikiriza buli omu aba ayagala yeewaganye ekivaamu nga tukola obubenje ekivaamu nga twonoona bakuyita kwokya nga we ban everything that is near us lwaki njagala okutumirako basukali abakuuma ebizimbe nti mwebale nnyo mwebalire ddala babbi abasajja obasanga ow'emmundu ow'akasaale ow'omuggo mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mukola ogwo ebizimbe ebyenjawulo banka mukola omulimu gw'amaanyi tubeeyandiza ddala mwebale nnyo mwebalire ddala muli babodde muli b'amaanyi temujjangu okwo nenjala otumirako badobbi mwebale nnyo mwebalire ddala badobbi mulemesezza abantu abavubuka okuwasa bano wammanga bakyalemesezza abavubuka okuwasa dobbi anti bajja kwoleza engoye abakuba engatta eddagala n'okuzooza abafuma emmere ku kkubo abatunda ebyokunywa caayi obuugi caayi w'entangawuzi ow'ekisubi owaki omuvubuka akanya kimu agula konteyina n'amanya bwe naaba nzira ewaka njayitira wali owamama kajimu ayina akatogo ayina omuceere ayina ki wali musa ankubira ebbiri supu wano mukyala nabweteme mugamba mpa ekikopo ky'obuugi oba ekikopo kya caayi ow'ekisubi oba ow'entangawuzi nja kwambuka wali owamukiga muweeyo esaati n'empale abinjoleza abingolere ate male ngende wali owakayibanda engatto zange azikuba eddagala azikuuta azimpe kati n'abalaabalamu ng'agamba byonna bwe mba mbikoze ne yeerabira nti ezo ziba ssente
kati wali wajja okumbuza gwe nga naawe obikola inze lwaki mumpaayiriza inze temumanyi nze mwagala kakasa mwagala tulete bifaananyi mbalage inze naye nga mwebale nnyo mwebale eddala bambi abantu abo batubeererawo nnyo basaana emidaali era wano wensabira omukulembeze w'eggwanga his excellence bambi taata jjajja abaami abo abafumba caayi abatunda emmere ku makubo basaana okuwa ku midaali batubeereddewo ng'oyagala okakasa nti bamugaso olunaku lukye nga tebakoze ng'olunaku lwe twakya wano emabegakaawo nga nankulu w'ekibuga kino akyaliwo Jennifer Musisi bwe bagamba nti aba trafiki aba KCCA n'abapoliisi ne bava ku makubo n'ondabira jaamu olunaku olwo bw'oba oli muvuzi wa mmotoka tosobola dwerabira ekyali mu kibuga Kampala n'ebibuga ebiriraanyeewo entambula yali nzibu nnyo we twategeerera nti aba trafiki basaana obba ku makubo tubeetaaga era tubeetaagira ddala kati n'abo abakyala bafumba emmere ku makubo banayo batuwakubire na mu ngalo kati zizino ssaawa bwe ziti baba batandise okuteekateeka baleeta esefuriya baleeta ebbinika baleeta biki baleeta kimu ku masitenseni awo ku bustage ng'omanya kikwaze ng'omanya embeera etuuse ku ginne waayo ng'okanyagula bakuliyo era okumanya bambi batubeereddewo enkuba neweetonya ab'obusera ab'obugi abakyayi babeerawo ebbugumu bwe liba lingi era ab'ebyokunywa ebinyogoga babeerawo munanaasi mubisi butunda soda mazzi babeerawo kati nina bemmanya ababajjumbira buli kaseera baba mu kubajjumbira bo tebamiisinga obaddi bo baba balina okubeerawo ensonga bazikwasaganye maanyi bo tebakivaamu waba okivaamu muganda wange obonaabona kale nyenjagala okwebaza go wenna atambuza nkyolunaku lwakutaano muba mutandisa okulingiza mu weekend mutandisa ogiringizaamu wemuti okitegeera so Friday ebeera Friday kiba kinta buli freestyle Friday kuba kuzeno kukizeno ate tubeere mu bitundu byammwe nga tubabuuza olunaku Friday week egenze tamutubulya wiki yammwe engeri gyegenzeemu bebegenze bulungi ne tukakubongako webegenze bubi ne tukasaganyizaamu naawe ne tukugamba nedda togwamu ssuubi togwamu maanyi ebintu bino we bibeera buli kimu we kibeera oba olina okikwasaganya bulungi nnyo juma olina ogikwata osoka oggyayo obwambalo oba olina onyiigamu jaya akambalo kake kanzu n'ogamba ya kanzu ewunya akawoowo nosokola bisala bisaamu kaawo ba people n'ogenda ng'obabongako ate Friday luba lwakulya nsaniya tolya bijanjalo Friday mbaganye temuddamu kulya bijanjalo ku Friday nyama ya mbuzi nte nkoko kibumba kijwisi wali nga kikubeeramu ebijanjalo bwe tuba tujja biddamu ku Monday inshallah n'ennaku ezisigadde n'emmere endala naye nga ka Friday ko kaba ka basmati n'ennyama y'embuzi okitegera njagala okuba nga nkubuuzaako njagala okuba nga nkwebaza go wenna tulabye olunaku olwaleero go wenna mbonzeeko n'ompitamu n'ompezaako ka message wali ku WhatsApp webalinyo webalire ddala nye nkugamba nti ffe tuweetuli tubeera tuliwo kubanga tukuweereza kikudende evening drive amanya Ibrahim Bagalo njagala nkubeere nga nkusibula ate tuddemu tusinkane olunaku Mukama lwabasaze ziremu ate nkubuuzeeko benkusanga eyo mbongaako tubongeko okitegeera njagala bategeeza mu abantu beeyo ebweru ngenda kujja kati ngenda basalako tusoke tunyumyemu ku nkola yaffe ya Qur'ani na buli kimu kyonna tova ku Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye. Ebadde kutuusibwako